akwata bata mugate simu yisudde yimirira ekyamazima ng'agisudde avaako nga simba girinnya namugaa nti onzise eyo essimu ogirinnye onzise era kati mmanjibwa kuziikwa ku bibadde okwo. Omusajja yalinnye essimu yeegayirira gwalinyidde essimu nsonyiwa gwe balinyidde essimu ye namugaa nti bulira kale ekigambo ky'okozesa wano waliwo okusonyiwa. Kye yali amutegeeza nti tugumiikirize nga kizibu kikkirize. Allah kyava ayita nti abakkiriza abakakasiza ddala nti obukkiriza bwammwe mubulina isbiru mugumiikirize. Isbiru mugumiikirize nnyo kubanga byengenda okuleeta tebibajjaawo. Yaga nti waswabiru mwabana abamugumiikiriza mwabana mugumiikiriza abataani bamugumiikiriza kyemuba mukola muvuganye nnyo mu kugumiikiriza kubanga ebigezo byagenda okuleeta bijja kusukka naye ate ng'ekyewuunyisa si binene kubanga omuwarabu yagamba nti kullu ma tahta shamsi qadim buli kintu kyonna kyolaba wansi w'enjuba kikadde kipya nga gwe tonnakifuna naye kikadde. Atalina wano mmotoka wookagula kati olaba nga gwoliwo n'okayingira ne kaaka ng'olabira ddala kati ekika ky'emmotoka ky'oguze eyakigula yakiraba nakati bane ate ono yaleese emmotoka tetambula eyo oba yabaddeko ki emmotoka yantama agamba yamutama ono eyagiguzaga nti kino kyenfunye sikirabanga ali wano nga togendanga Makka kyansi okufuna kati n'ogenda weewuunye ebiriyo abaddiŋŋanyeyo tebakyalaba kipya. Kitegeeza nti ekyo ky'ogenza okukola kikadde eri abaakimala okukikola kati gwakikoze gwolaba nga kipya. Allah ganti muvuganye mu bugumiikiriza bwammwe bwe mufunye abategedde nti nze wendi ngenda bawa ebigezo mugumiikirize. Yaga nti warabitu kyemuba mukola munyweze bannammwe baganda bange abali wano twenyweze mu bugumiikiriza. Ate munnange kyanguwa nga gwogamba munno nti gumiikiriza nga yafunye omusiiba wadde okimanyi kyanguwa era musanga nomuga nti mukazi wange olwadde amagini gumiikiriza ajja kuteera inshallah. Kikinti ondaba wano wendi obwavu kye bunkola mugati guma nga gwayogera olina emitwalo 40 mu nsawo muga gumiikiriza obwavu buliko ajja bukujja kwa Allah. Kiki mwala wange yafunye olubuto akavuka ke yafunyemu n'omala okalaba tekuseka gumiikiriza inshallah akalaba Allah akavubuka ako munnange ebyo byanguwa nga bigamba munno. Allah gati warabitu bannamu mbanyweze kubanga ngenda bireeta nga byanjawulo naye mmwe mwennyini ababanyweza nammwe ngenda baleetera. Bannange teri kizibu nga bugumiikiriza obuzibu obwirina ebintu byonna bye mulaba tulimu byonna byagala ekintu eki kugumiikiriza ngana. Wano muzikiti kugumiikiriza eka gwe n'omukyala n'abaana kyetaaga kugumiikiriza ku mulimu gy'okolera bwetaaga bugumiikiriza muliraanwawo nze jabo bwe bwetaagisa ku kyalo bwe bwetaagisa kwennyini ku kyalo kwennyini omuntu okola ekintu noga nti ate baga nti gumiikiriza ono akigamba ekyogumiikiriza yalaba nga kyangu ekikyanguya si ye wabula mugumiikirize naawe ogumiikirize kyagambye bwe kituuka naawe omulumbu omuga nti gumiikiriza ojja kulaba ye kyakwanukula. Allah aga nti bwe mmala obatte okakasa ebyo nga mugumiikiriza Allah nakati wattaqullah abaana babagumiikiriza mutya Allah kubanga oluvannyuma lw'okumutya la'allakum tuflihun. Buli yenna anagezaako okugumiikiriza nga agudde mu kigezo la'allakum tuflihun n'ogenda kwesiima. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam
Obusiraamu butugamba singa omusajja akusanga awo n'akukuba oluyoolu okyuse ettama akuba eddala. N'akukuba oluyi ku ddyo eno bwe pa bulungi ogwo namuga nti neyo tonnakubayo. Ekigambo ky'oyinza okumuddamu kulina ettama erimu eki takuzaako lwakubiri. Oyinza omuga nti onsanze olusujja gunnuma naye ha mbadde nja kukuba ekikonde. Obugumikiza bwakiri buba buganyi. Eyayingira mu masjidi n'afuuyisa muzikiti nga tamanyi biddirira yagenda mu kasonda ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam asomesa abantu n'agenda wali bano be baali basomesa ng'abasomesa waali baayagala okubuuka asomesa bagende bajjewo oli aleke kwonoona mu muzikiti afulume bweru. Ng'okugumikiriza kw'oli amaliriza byakola mu muzikiti tekyetaagisa, kyetaaga kumugjawo nambo fulume bweru. Kyonna ekyali badde ekyangu olwokuba nti byali bibaawo biyigirize ffe abagobera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kyali badde ekyangu ye yali balagidde nti mumugjewo mangu, ye yali balagidde bakola obwangu bamugjewo nabaga nti mumuleke amalirize tumugumiikirize. Omusajja nafuka mu muzikiti sanga teyali nabbi kale saawa zino nga bwetudde wano omusajja najjawo neyeyambula n'asitama nembaga nti mumuleke amalirize ku kapeti tujja bijjawo mukkiriza. Era muŋanti mugweseeka toli wena tukagenda amalirizize bweru so mbaga mumuleke amalirize awo mu kifo kimu tugire ki aba amaliriza nefutukamu n'eddoboozi mbi amaliriza awo nvaamu eddoboozi nga ffe tuli wano tusoma n'amaliriza bulungi nemuga ntuula wano nembagamba kumwa omugjayo ekisimula obirongosa naye ha mugenda fuluma ojja mulaba. Era omugamba kimu nti oddanga muno odda mu muzikiti senga badde seeka ate sinnakivaako ani gwoyooza ebintu bye. Kitegeeza nti obugumikiza buli bwa bukalubye nga bunene. Kati ebyo byabaawo ng'ensonga eyabibezaawo tuyige nti omuntu mukwate bulungi. Gumiikiriza kikunyige kirina kujja ekintu kyonna ekyokugumiikiriza kyakunyiga. Asobolu murru ogumiikiriza koowa mululuuza gukaawa nno omululuuza ogukaawa muganda wo gwoyamba yakuvuma ate bagagumiikiriza ate gye wamuwa 10,000 n'akusinka naga nti wewaana nnyo n'obusente 15 wambadde kikulu nawayita ennaku ezi najja ng'akaaba ng'ekimukaabya linnyo lya mitwalo egi naga nti Yusufu Allah yakutuwa mu famire nyamba nga kidde mukyeyogedde Allah yakutuwa mu famire mu n'ensabo nyambe giri emitwalo 2 nkuula erinnyo n'omuga nti ngenda zikuwa naye weerabira ojjukira bwe wanvumira eri mu sitensenyi. Abubakar Siddiq abeera n'omuganda wa waka amuliisa amusasula amulabirira buli kitu kyonna ebigambo bifuluma baga nti Aisha ayenze muwala wa Bakari Siddiq olwakifulumya mugande we yali atudde yayogerera naga nti Aisha akoze ati Aisha radiyallahu anha tetuwakana nnyo nga kisoboka ebigambo ebyatuuka ku Bakari Muzeyi Bakari n'asanyalira ddala naga nti bweba bwe bibadde kyenkulabiriddeko kimala kale obalaba jawe bulangitiyo teyagumiikiriza. Ebyaddirira Allah yamubuuza ala ayaghfira Allah lakum togenda kwagala gwe nkusonyiwe. Bakari yanoonya muganda we gyali namuga nti nja kusasula wakakomawo bwe yali annyonnyola ekigambo ebyo byali bibiri yagaa nti min azimil umuri bizibu asabur obugumiikiriza bannange buzibu mu byonna mpaka muswala eswala ziri ezi mpaka sosama agendo ebintu byonna ibada zonna Jibrilu yamuleeteranga buleetezi ku swala yeesitukira naga ti gikime
mu bufundo obw'ekitalo akomawo asanga Musa alayhi salatu wassalam. Musa amubuuza muga nti bakuwadde ova wa Allah kiki kyojjeeyo? Namuga nti Allah ampadde eswala kyensonga gyendeesi, ampadde eswala 40 nzitwalira ddirisa ematugga. Tekawo erinnya lyo kyeŋŋamba. Baali baleetera gwe eswala egwe kale kankuleke inze atano aga yamuga nti farujai ila rabbika, tolwawo ddayo mangu. Agwadagan dayo nabbi namuga nti ate kirikoki kkiriza oddeyo tuyimiriremu katono awo. Eswala ezo senga teyaddayo hawla wala 40 kyo kyali kiragiro kyali kiwedde era senga gali ago. Kati gwe weebuuza nti obudde bwazo bwali baddewa emisana n'ekiro kyonna era obudde bwazo bwali badde nga weebuli. Swalaati gundi n'eyaataano yalifunye erinnya ne tusimbula. La hawla wala quwwata illa billah. Aga ziriezi eriyo kati mwe kati temulimu katukozesa abatuwulira buwulizi. Eriyo yasadde essubu yadda mu isha ya Kiggale nga wakati awo abadde taiti. Baŋŋambye nti eriyo ye nga teri yadde n'amala wikisi namba nakwata omwezi katasadde neegi naye ngaekimukalubirira swala. Nali ebbomba awo okweseesi nvubuka namaliza okusomesa yali Juma bwetwamaliza ejjuma nti fuluma najja nawenera nga nseeka onnyonnyodde eswala naye nze obulamu bwange njagala nnyo okusala naye eswala enkalubirira. Ekintawanye mu swala kugenda kuwuzo yeeteggwa. Kati kumakya batukeera ne batuwa ebikopo by'obuugi ebi sako awo oyinza okumawuzo buli lunaku nnyo tampekeezi. Kati lwensobye nenkubaddabo n'enywezi kanno ne bulyoka buntawanye ne bukamala naye wuzu nga teriiko nga kusala busanzi senga obusiraamu bwali bukikiriza senga nze nsaala buli lunaku. Baali bamuyita Manisuru saamuluyisa nemuga nti saala nfuna empeerako nze ezijjudde nasimbula okusaala. Gyalisangira abali mu nnyonnyola nga yanywera muzikiti nga bwe namukoomekaawo tajja kujja. Banenge n'eswala ya bugumiikiriza yagenda dda Nabbi sallallahu atuuka ku Musa amuga nti kati Allah asizza ekintu atulekedde eswala 5. Musa yamuga nti farujai ila rabbiki daye ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la dayo mugambe kala akuweemu babbiri. Rasulullah sallallahu alaihi yakwatibwa ensonyi ezitagambika namuga nti ensonyi zinkutte teddika okuva ku 5 tuli ku 5 bajja sobola tusobola tezikalubeta. Omuntu ava mu magalibi naddayo eka aba yakatuuka bw'ati mpane kacaayi teekako sukaali mutono agenda okulya Allahu akbar nakati bannawe twakava mu muzikiti okumala okumpajjamu oba eyiteeyite obuuza kiki ekiba kyekanyisiddwa kugamba obudde buyitiridde okuba obumpi kyagamba nedda kusiba kwekwangu tekwetaaga kugumiikiriza mukulabye mutya saa 8 awo ku 7 mizikiti gyonna nga gijjula mayiti naye nga balamu ekyobugazi eyeefunise yeegalise mwebali kati ku 7 mu mizikiti. Zakatul fitri yenyangu siyagumiikiriza wagiwadde obadde oli akawunga gwe omuntu wamu ogenda kuwa omutwalo gumu 2,000 waguwadde era waganye noga toyina. Kale katugende kuwumula hijja bye byangu nze ndaba obugumiikiriza bwawagala kukwatako mu nsawo miliyoni 3 ziwedde ziweekayo. Ebintu byonna ibada zonna za bugumiikiriza
mpaka esokera ddala ya shahada omuntu agiyingira nti ayingidde obusiraamu bugumiikiriza kubanga kobuyingira nkakasa nti tewali kisinzibwa mutuufu okujja kwa Allah ekibbo bakigoba bakugobera buli kyobadde olina bugumiikiriza okujjawo byobadde olina olekewo Allah era abasinga obungi illa qalil batono abasinga obungi bakakasa Allah obeera wano n'ekibbo kyange subhana rabbiyal ala mu ssala bwenzirayo nga jjajja muganga jjajja nkomyewo Allah aga nti wattaqullah bwe mamala okugumiikiriza abo batya Allah la'allakum tuflihun buli agumiikiriza tuflihun kwesima kuba kutuuse mwaliko abato nange batusala enviiri nga za bigooli nga maama akusaako kirita yasalanga enviiri nga bwasooka n'owokubiri kirita eno ekendeera okusala bwe kyali bwadda ku namba 3 ogenda kijjamu enjawulo era ogenda okulaba nga agikyusizza ekiraga nti eri ebadde tekyatambula nadda ku saidi endala nakubayo eraaba kirita bakiyita mpozi kufuuwa befuuye bekoze etya kirita negwako erudda n'erudda ate nakyabasala nagenda kwaddako owokuna yakunyonyola ekirita bweruma ziwalira enviiri natuuka ekiseera omukono ogumu negubanga oguzisika nga guno gusala guzisika guno gusala mga maama onzitalaga ati tereera nja kusala ebigooli ate nkya mugenda ku ssomero nalyoka kusala ebigooli ogenda okumaliriza okusala odde wabweru bano nebaga nti kiki bakoze neweetunulako n'olaba n'otandika okukaaba wekange n'omutoto nagutunuulira dwa kigooli kya kirita kale ng'otaddemu obugumiikiriza buga nti tolina kyakola maama ono ajja kukuba kakusale mu buvumu bannange ne ibaada bwe ziri mu buvumu nokya ku makya nga kyetagisa mazzi nga n'enkuba yatonye anti waliwo fajiri maaso awo ate fajiri nga tenayimirawo wagalawo ogusulwa naye awajibu kunaaba kuyingirewo kwa wajibu wensaasirira basinawasa waliwo okunaabanga kwa wajibu naye nga tolina kyokoze jasiti okubyokuba kifaananyi bwoti ne bagamba togenda kunaaba kifaananyi kikuba bwoti kasita okyozaamu mubiri nonaabira amazzi g'obwerere aganyogo bwerere naye nga tteeka awo nawe obugumiikiriza bwebuli ndi ku kigambo eki tugumiikirize ngane ne bannaffe kakati emyezi 2 gumu luheetuuke okusala kuyingirewo kugumiikiriza buli anaasala obagenda kuba ogumiikiriza ekitono ensolo ya mitwalo 3 mu byalo eri ewaffe oba ene wammwe giri mumeka kuba 6 naye waffe 3 n'okwata emitwalo 3 n'ogawa omuntu nakuwa embuzi emu n'ogireeta n'ogikwata n'ogisala n'olyako ekibumba akatundu otaba nti kugumiikiriza bino byeweekalakasa mumpe ennyama nyingi togenda gimalawo embuzi yange nzemanyi sente zenaguze ebyo busiraamu tebukkiriza mu luha tetulangira mumpe ne ku kiwoowolo omutima mugutaddewa kiki kyoliko embuzi yonna singa bagisibye olumu ne bagireeta wooli notuka musawo y'okugigaba n'olangira bwe baba balowooza bo tebajja kusala nti nze nja okubawa obadde ki yuzaamu oludda olutwale mu nju nemusigaza oludda lumu lwogenda okugaba ate nalwo ogaba woyomba eyebamala sunna kwawo byogerera senga bakakuweereza nga kasunna bwe katyo bugumiikiriza nawo bwetaagisaawo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bighayri hisab yenna n'abamu obugumiikiriza empeke yaabwo Allah agenda kuwa empeera nga tebaliddwa temanyikiddwa muwendo olw'okuba buzibu omusajja alwaza mukyala we abawi b'amagezi ne bajja namuga nti ono omukyala omulaba ekimutawaanya ago magini gwe togalaba laba mulabe yenna magini meerere nzenda just kuwa magezi ngenda gwe baali bawa amagezi amuga nti nga tonnampa mpa amagezi ngompa Allah
ono eyajja ow'amagezi namugaa nti nzize mmanyi nti omanyi Allah era gengenda okuwaga Allah yekka sumulula. Namugaa nti omukyalo oyo omulaba endwala gyalwadde n'owange bwe yalwala yamala emyezi 4 nga bw'atyo owo tagenda giweza kenzize. Nakola ekintu kitono eddiini njiina nga bw'ogirina. Kyenakola mukwano gwange nze namwabuwi ssente ng'agenda ankimira eddagala ng'alindeetera ennaku 2 n'atereera. Kati gwe wanze yamuwa ssente. Ssente ozimu ono ng'agenda yagenda omusoma muganda ng'aleeta eddagala ng'alireetera ono omukyala ng'awona. Amala okuwona omukyala ateredde ono mu ddembe lye nnyinimu ayita mukwano gwa mugaa nti saamanya wakola otya? Namugaa nti nagaana okunnyonnyola. Naleeta eddagala omusoma omuganda oyo okutereera amangu. Agamba ono ekibuuzo yagumiikiriza? Teyagumiikiriza. Ekigezo n'akigwa. Abaana bwe bamaze okukola empapula zino baziddiza abasomesa babasomesa babagolole. Ajja kubiraba bwe yawandiise. Buli aliwa n'ekigezo kye wafuna pepa baagitwala lwe kyaggwa baagigolola. Enzigwa yaakyo yeeyo kyagenda ojja kiraba nti pepa tewagijjuza. Juzaawo Allah wonna. Obwavu juzaawo Allah. Obugagga juzaawo Allah. Okufuna abaana juzaawo Allah. Okufuna ssente juzaawo Allah. Famire yo juzaawo Allah. Okuba kyoli juzaawo Allah. Pepa yonna egende ng'erimu Allah. Ekizibu obwavu ne bukuluma nojuzaawo Allah. Ogenda ozuukuka bwoti ku mulyango gwo nga waliwo ekibbo kirimu ensimbi eŋŋanda n'enkoko efudde nojuzaawo Allah mu kibbo. Amajini ne gajja ne gakwata omwana wo bagenda okumusoma ne gagaa nti oli mu kusaga ekyatulese ono ogenda kufa bwavu olina kwavuwala nobagaa nti temuntiisa nojuzaawo Allah. Ddala omukazi awaka ne yeeyambula ne gamukwata ne gamwambula n'adduka mu kolansi ne bamukwata ne bamuzza banne ne bakuwa amagezi noga nti oyo Allah era Allah yamwambudde. Allah tomukomya ngati Allah bwatuuse kino kimulemye kati. Allah munnange okoze eki naye wano olemeddwa ansale ku magezi. Buli kintu nojjuzaawo Allah mu pepa yonna agende Allah ekikimanga ojjuzaamu ye. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire mu pepa atujjukize tujjuzengamu ye. Allahumma tajjuzikamu. Gutana nti obwavu bukuta baganda bo bagagga. Nembeera mu famire nga abagagga bali aba nga bayina ensimbi ne mutuuka okujja mu lukiiko gwe nojja mu lukiiko ng'olingange ayina noga nti nze nabaaki ani oyo yazze Yusufu njiwulidde ng'ejja neba kale mulabe bwajja kale yenna atudde kyokka bw'atambula. Sumini baaba oyo okuva ewuwe e Kampala azze atudde bw'atyo mpaka wano. Ndaba nze bwenfaanana n'alagayo kinniigiina kyakutukako ekitundu kyene emabega alina kano akeeno mu maaso ne kino kiramba n'eggaali. Eggaali tekuli ku kitebe azembu naye mu miitingi ateesa ki oyo? Oyo alina byayinza oteesa. Ne bwajja ku ssaawa 4 a miitingi ya 8 balinda w'e Kampala tannatuuka yadde gwe mukulu. Era bagamba nti baabanga okutta obudde nti bagambye miitingi ya 4 amanyi kye bakugamba tukubidde ddirisa matuga tannatukwata ssimu tetuyinza tutandika nga tannajja. Nosaba Allah ng'oli ku gaali ne mutuuka mu miitingi ne muteesa omusajja ati nosituka okuteesa ebigambo 3 4 nomala okuteesa mutowo n'asituka n'ayogera 2 ono chairman nagati wandika ebigambo byono tobireka oli obudde ayogera biki? Yes bigambo. Era bwamaliza laga nti nze kye nabba Allah kyali kinene. Allah bamubba
bambi abatayogedde nti amujoga mbeera naga nti nibabuulire Allah yankuba omuggo nagalula bwati nakuba nosigala nga oyimiridde bwoti nga Allah yakubye bambi mbeera yeyogeza ebigambo ebyo saba Allah subhanahu wa ta'ala tasso bwavu bubi yavaa nabbi bwe yali abusaako eddwa yaga nti Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr bwetambula bwe buti katono kati ng'oli mushirika tosobola buteerwanako nga bukufuumuukako nabaga nti ogamba Yusufu obwavu bufuumuukako bufuumuuke oba yabaaki buli olukya kabusi twawulidde nabwali yatunzeewo tannaba Yusufu n'oyabika n'ogaa kati nange wentuse ngenda kwerwanako kyava Allah aga nti innama yuwaffa sabirun yenna anaagumiikiriza mu mbeera gye mba mutaddemu kubanga semba gimutaddemu lahum ajirun empeera gye nnaaleeta bighayri hisaabi teyeetaaga kubala ali wano bona ogumiikiriza embeera gye nnaaleeta Allah tegenda kubalwa obulungi bwayo mu ssuula ezimu yaga nti innama al usri badde nkinoonya mmwe nawano mpulira musoma Qur'ani wano innama al usri naye yasooka ki otyo ekigambo kizito yaga mwenna mubeere stede ngenda leeta pepa naye ngezitowa ngenda gikutuuzako jagiwulira nvubuka omuto wano muto senior 6 yakagimala nafuna omukyala namuleeta namukuba awaka amaze emyezi egi 3 agenda mu ddwaliro okumulaba olubuto lugize ddagala kyetagisa sawa agenda okebera bwati naga nti ya Rabbi bawo omugambe ajje tulabe tetukyakebera mukyala nga bawe taliiko bamuyita yayambala najja musanyu eritagambika namugaa nti mukyala waali lubuto ono nakuba takbira eddiini emutta alhamdulillahi alladhi binimati dimutatu hati anti eriyo ebiddirira namugaa nti omukazi goyina wadde okimanyi nti mulwadde mukazi wayina siriimu katukozesa enjogera eriwo kataafe naye ekyo ekigambo nakyo si kituufu olina jjagiraga nti emmotoka yo accident eweddewo noga nti katenfe lwalifudde kyekiganya omuvubuka kataafe anga kyekijjutegerekeka amangu kataafe kuteekateeka ya bintu waladde ewaabwe talina kati ekigezo nakifuna nakati ali kupepa atudde bwati gwaliwo ntojja kumbulya iyo gyoliko gituddeko ogiwulira aliwo nongo olina ku sente eyo no pepa ogiwulira njagala nanasi baleeta 5 yangoleteyo ku matano getunanywako lita 3 muli waaba lwaki mwonoona amasuma yo nolya ku nkoko nja kulya katukubire wa boda ebifi kyakasanvu leeta 4 ya Rabbi muli 2 kiki ekibadiisa enkoko mugikute mulyeko buli katono emmere omuceere bagufumbye mweguli n'emakoloni mulimu n'ennyama omukazi naga nti nze nkoye ennyama njagala mbuzi kiri abaasabye ki byonna byebimu naga nti nze njagala mbuzi ey'obubiriizi omwami n'akuba ayokya gwakubira teekamu byagumu kitundu kwonoona kwa kikaaki oli ku kigezo ebyolaba wekandaga obuviiri bwa kamera n'oyingira saluuni basalira kasanvu nasala neyekangala gati muzeyi mbadde mantoni najja namuga nti ekikulufuwako enviiri afuwaze no buweddeko kasanvu namuwa omutwalo namuwa 10,000 gwezizo omala kubako okuziwulira nga noga nti ezikuze nolyoka otambula saluuni ngaogenda oziyisa zonna eziri kukola nsi onoonya buno obusembayo nekyengulu gundi olaga wano njiramu wano bwenti nokafuna biri ebi neweesogga eri ali wano nga tagisaliramu
5,000 banigube ebisaluuni birumya naye olukumi terumya ekusala gamba nti guledi ye yalinnya seeka saluuni ey'olukumi ekusala era n'onyuma mbu tebakomola kyenyi genda kale muzabagagga oli kukigaza ajja kukyusa embeera firiji n'ebigendamu bibule nabaddeko mu maka gamu tutudde mu ddiiro musajja nagamba seeka kakunywaki kati bwe yemiridde kakunywaki nendowooza konza bino bifiriji nga bebateeka amadiiro g'abantu ebifaananyi temuba byakunywa namati ekyokunywa batuleetereyo kasoda ne kaminati ne ka ona inagaseeka si byakuleeta konze nagira bwati nenkyusa ensingo ntunde mu firiji bwe nti la hawla malirayo nti wala quwata byonna nga mwebiri nanga ntiseeka wesike mbwesisi ogirewo omukono kyoyagala ojjeyo nenyingiza omukono bwe nti firiji negufuwa nensooka nkulemezaayo bwe nti nange nfune ku kinyogogo ekyo ne banfuuyira omukono gwonna ngaali wali atudde nenkwata bwe nti ona mba nzijjeyo bwe nti bonna ne bunjiikira bino ebyala ne biyiika byonna nentya nanga nseeka birekawo tugenda bizaayo nemugamba dde nti agatabireke naye nga yonna ejjudde bali waaba abaana bali mu kisulo nemugaa nti kati bino baana banamya naga nti seeka bwetu ajja ng'anywa tasubira banajja naye alijja gwewuwa okuleeta soda olukumu5 bamala kujja bagenyi pikipiki nedduka nereeta omwana omugaa nti nkutumye kooko oleese eki kino ddayo bano bagula buguzi firiji kigezo kwokyatudde kanakyusa bwati nagati inna maali usri yusra naye kausiri kano kokyalimu ojja kalaba naye totya teweraliikirira yusra ekola ki ejja ali mukazito allah ajja ali mukazito yagamba yusra yesembayo ajja kujjamu akumanyi newankubadde kazito wanaye akumanyi allah saba allah tujje muzito mwatutadde bagambye namusama beyamaliriza atuwadde edduwa batambula aba kufuluma kububeeramu hadisi yambaka muhammadin sallallahu alayhi wasallama yagamba nti ajaba al-amri al-mu'mini yeewuunyisa oba katukozesa ekigambo nti zeewuunyisa kuba nyingi zeewuunyisa embeera z'omuntu akkiriza allah bwennenyiniibwe yeewuunyisa byakola tugenda kusaala ali wano ng'oli mukkiriza ddala embeera zonna byagaye nti zeewuunyisa zitya inna amuruhu kulluhu khaira inna amuruhu kulluhu lahu khair ye buli nsonga yonna ekyewuunyisa embeera ze buli nsonga yonna etuuka mu maka ge ku mubiri gwe n'abaana be ne mu famire ngezze gyali omukkiriza namaddala ensonga yonna ejja gyali kulluhu lahu khair ye kirungi ayavuwadde tumaleyo ffenna ayavuwadde tulina okumukkiriza ayavuwadde obwavu bumufuuwako enfuufu omukazi anobye majini gali waka motoka egudde ku accident talina yadde ekyalya mu nnyumba bamugobye nje byonna birungi andirodi naguba nofuma n'ebintu banetandika okutonya mu lujja kiki kyekirungi kyala nakutwala mu kooti ne bakusiba emimulamuzi n'alamula emyezi egi ne bakussa mu komera kiki era nogamba omukazi khayiri oyinza kutunda mutunde bwoti n'omutunda bwoti omukazi n'ati nolaba nga tekimumalidde nosaako olugalo bwoti eno bakutwala mu komera naye njagala omugabe nti aja tikirungi kyonkoze bakutaddeko empimu omuyita omugenzi mama Sumaya kirungi khayiri gyendi yingire komera
accident eze kirungi osanze omuntu lirano akuvumye vumye wenna nakuvuma nakulangira obugagga bwomwe bwonna kirungi mga nti maama webale kunvuma kirungi kyokoze igwe obanze omuga nti maama byonvumye mbitegedde naye bino byenkugamba buli kyembadde nkuwa mbiggadde era noyita omukazi muga toddamu okumuwa ekintu neki kiba kirungi gyoli ekyo obudde butwala misinde twagala kumalayo hadisi eno naga nti ebintu bye byonna omukkiriza nga mukkiriza wannamaddala eri allah we kulluhu lahu khairi buli kintu kyonna kiba kirungi naga nti walaisa dhalika lahadin tekisobola ekyo kyetwogedde waggulu kuba ku muntu yenna kunze naawe tekisoboka yaga nti illa mu'min okujjako kumukkiriza yekka kati kanneekyekinge naawe lwewafuna omusiiba kyali kirungi tolabye wayogera nedda lino ddogo lyennyini kiba kitebwa ekiti newankubadde emotoka nakagigula sya kale nkikkiriza kirungi kuba ndi mukkiriza naye obaako tosobola kita bwotyo ng'alwala atya nga bayomba jjo yaŋŋamba ekigambo yakyogera ng'ayogedde nti ente zange tezijja kuba mu mata era temuli yaŋŋamba jjo nti njagwako accident era alaba nkutuse kale ndi mukkiriza nkimanyi khayiri naye alimba nabi sallam agamba nti illa okujjako mukkiriza yekka yasobola okuba n'embeera ezo abaana bino agamba nti in asabatuhu sarra oyo allah nabi sallam gwagambye allah buli wamusako ekintu nga kya ssanyu agaggawadde afunye emmotoka awonye omuzigo afunye omukyala bafunye omwana asomye bamutikidde ng'afunye ekirungi kyonna omukkiriza nabbi sallam yagamba akola kino shakara yeebaza allah Allahu Akbar, Allahu Akbar. okumanya eddiini kyekimu ku bintu allah by'asitula by'abantu kuno ku nsi nga bw'atugamba mu kitabo ekitukuvu Quran. Rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah asitula abakkiriza mu mmwe nabo bye yawa okumanya eddiini mu madaala. Wano Twahira Islamic Center Online School weviiridde okusomesa eddiini yo ng'eyita ku mutimbagano nga tulina koosi nga Quran mwogenda okuyigira okusoma ekitabo kya Allah mu butuufu bwakyo saako n'okukikwata ku mwoyo, Tajweed mwogenda okuyigira amateeka agafuga ensoma ya Quran, Arabic language mwogenda okuyigira okusoma, okuwandiika n'okwogera olulimi Oluwarabu mu butuufu bwalwo, Swala mwogenda okuyigira esswala n'obukulu bwayo mu Busiraamu, Yasaruna mwogenda okuyigira okusoma okuwandiika olulimi Oluwarabu n'okugatta ebigambo ekinaakusobozesa okwanguyirwa okusoma Quran, Tafsir mwogenda okuyigira amakulu n'ebikwata ku ssuula eziri mu kitabo ekitukuvu ekya Quran, saako ne koosi ez'endala nnyingi ez'Obuyisiraamu. Ku Twahira Islamic Center Online School tukuwa amasomo g'okwegezaamu asatu beddu nga tugenda kusoma nga tuyita ku mikutu emigattabantu nga WhatsApp, Zoom ne Skype ku ssimu yo ng'osomerawo wonna w'oba oli mu budde bw'osobola. Twaniriza buli kikula kya muntu nga tetususula mu myaka, nga tukuwa omusomesa oba sheekha owuwo akusomese wekka. Abasomesa baffe bakugu nnyo ng'ate ebisale bisoboka okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno. Kuba ku nooti 7 nooti 8 38 46 nooti 4 oba ku website yaffe www.twahiraislamiccenter.com. Twahira Islamic Center Online School, learning made easier. Okumanya eddiini kyekimu ku bintu Allah by'asitula by'abantu kuno ku nsi nga bw'atugamba mu kitabo ekitukuvu Quran. Rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah asitula abakkiriza mu mmwe nabo bye yawa okumanya eddiini mu madaala.
wano Twahira Islamic Center Online School weviiriddyo okusomesa eddiini yo ng'eyita ku mutimbagano nga tulina koosinga Quran mwogenda okuyigira okusoma ekitabo kya Allah mu butuufu bwakyo saako n'okukikwata ku mwoyo, Tajweed mwogenda okuyigira amateeka agafuga ensoma ya Quran, Arabic language mwogenda okuyigira okusoma, okuwandiika n'okwogera olulimi oluwarabu mu butuufu bwalwo, Swala mwogenda okuyigira esswala n'obukulu bwayo mu Busiraamu, Yasaruna mwogenda okuyigira okusoma okuwandiika olulimi oluwarabu n'okugatta ebigambo ekinaakusobozesa okwanguyirwa okusoma Quran, Tafsir mwogenda okuyigira amakulu n'ebikwata ku ssuula eziri mu kitabo ekitukuvu ekya Quran saako ne koosi ez'endala nnyingi ez'Obuyisiraamu. Nabbi sasama atugambye mukkiriza ayina embeera ze yekka, tewali azirina okujjako mukkiriza yekka. Atugambye nti in aswabatuhu sarra, bw'afuna ekyessanyu kyonna, bw'afuna emmotoka, bw'afuna abaana nga kyassanyu, shakara yeebaza Allah. Ayitayo abantu bana basobola n'asala embuzi ne balya, bw'afuna abaana asala akiika ne yeebaza Allah, bw'afuna ekidduka Allah wange sinza butakwebaza. Nagamba Allah nti la in shakarutum, yenna aneebaza ekintu kyonna la azidannakum, ngenda mwongera. Yenna anafuna ekirungi n'akyebaza ngenda mwongera. Era omukkiriza oyo fakana khairan lahu, eyagamba ekyo kyekirungi gyali ekyemmotoka, ekyo kyekirungi gyali ekyabaana be, ekyo kyekirungi gyali ekyokuzimba ekizimbe, kyekirungi gyali ekyokugula ettaka. N'agamba nti wa in aswabatuhu dharra, bw'afuna ekizibu, bw'afuna obuzibu bwonna, omukkiriza owannamaddala akkiriza Allah mubokakasiza bwe bwennyini, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti sabara. In aswabatuhu dharra, buli wafuna ekizibu kyonna ne kikutuukawo n'oba nti kizibu, dduka nnyo oswabare. Asaburu inda sadamati al-ula, ekizibu nga kyakatuuka we bakunoonyeza, by'oyogera ne byozzaako, kubanga kyekizibu buli oluyingirawo olunaku lwe kiyingiddewo kiba kyokya, buli olukya nga kikka. Ate eriyo essanyu buli olukya ligenda waggulu. Nabbi sallallahu agamba nti afunye ekizibu yasabara n'agumiikiriza, fakana khairan lah, ekizibu ekyo kyennyini yagamba kirungi gyali, ng'ate kizibu anti akireese Allah, naawe gwakireeseko akumanya oli wuwe, n'ekizibu kyennyini yennyini Allah yaba akireese. Hadisi ya Anas radiyallahu anhu agamba nti marra nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bimura'atin tabuki inda kaburi, agamba nti lumu omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aba atambula asanga omukyala ng'akaaba enduulu, akuba enduulu, akaaba amaziga agatagambika. Faqala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nabbi atunira omukyala ng'omukyala akaaba, kabuli ziri wali, omukyala akaaba amaziga. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba omukyala ekigambo kino, n'amugamba nti ittaqullah, mukyala gwetya Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe yamugamba okutya Allah teyakomawo, n'amugamba nti wasbiri, gumiikiriza. Yamugamba ebigambo ebinene ebi, kutuba z'abantu ze basoma, dalasa zonna ze mulaba zonna, abawalimu bonna n'abatali bawalimu bonna, agamba tya Allah. Omuwala yalina omuvubuka ng'alina ssente, yamugamba nti otuuse wootuuse naye tya Allah. Gwe mbanga mugenda okubba naye ekintu mugambe nga tutya Allah. Yamugamba nti ittaqullah, maama tya Allah. Bw'onoomala okumutya kino kigenda kwanguyira, wasbiru, aw wasbiri, gumiikiriza ku kikutuuseeko.
bwe bakigamba ng'onyweranga naawe akigamba muno kirinde nga bajja kikugamba okyogera kyangu naye gw'okigamba okitegeera liisa gumiikiriza tya Allah gumiikiriza tya Allah bwe bamala omukyalo omugamba ebigambo ebyo faqalat omukyala yeewuunya ono amugamba atalina pulaani byayogera n'amugamba nti ilaika anni gwe kikwogeza ekyo kiri ekyo omukyala wo siyagudde eddalu ngenze kati kufa eno omusajja ajja kujjaga nti ennyumba eyidde edduuka lyajjewo obulenzi wali lyonna ne lisaanawo lyonna miliyoni nga 4 mwasigalamu kulaani Allah n'atagyokya nesigalawo buli yatuuka ku muvubuka oli ngamba tya Allah gumiikiriza sha Allah tya Allah gumiikiriza sha Allah kyebamuddingana omubaka sasama agamba omukyala nti Allah togumiikirize omukyala amwanukula amuga nti ilaika anni gwe kikoseza ekyo kikwogeza ekyo musajja wattu tekiri kuggwe oli agenda kutuwaga nti tya Allah gumiikiriza ku mukyala omuge nti olabe awosi ayina amajini kati gwe kikwogeza ekyo oyina nze kola obwavu kye bunkola obwavu ne bukuluma omusajja omukulu n'otambula nga mu kanzu wano tewali empale zombi amapeesa ensawo zaayo zonna emabega tekuli yadde temuli yadde 10 ne wana ezaawana ez'empale temuli yadde 10 tuuke mu kanzu nga mulimu simu tekuli ya tayimu matuga yenna n'akusobera ate munange batalina ssente ebigabo byeyogera bano abalina bakuyita kasiru naye munaye oba otegeera mbeera oyita matuga ali ku kobiru n'otunuulira enkoko ensiike nyingi n'ogamba munno gwolina namuga Yusufu naga nti baani abanaali enkoko ezo kati Yusufu n'agamba bantu n'omugamba baliriddawa muganga byonna by'obuuza ebyo bya zonto yekka naye nga bambi tobazoli bwavu eriyo embwa egula enkoko negenda nega nti mpa ebifi 2 ekikuumya abantu enkoko zaabwe ze basiika abajja ozigula bajje n'embwa tezizibba si bwe kiba naye buli lunaku basiika bipya chipusi batandikira ku za 4,000 oyinza okumalako emyezi 3 nga tolidde ku chipusi naawe newekanikira noga nti naye chipusi zino abazirya nze kankole ekisembayo tebajja zinsiikira n'ogula obutunda obumonde bwa 10 n'ogenda eka n'ogamba omukazi naffe twagala chipusi muzisiike mujja kumaliza musiise bumonde nga chipusi tezeekoze temuzisobola chipusi genda ogule wali byonna byolaba mu tawuni byonna biriko ababirya buli lunaku batema nnyama buli lunaku eriko abalya n'enkoko atizadda mu bbuca kiro y'enkoko yagumu 7 omukazi najja namuga nti terako kiro 3 noyitawo bwoti n'otundayo bwoti nga bateekako n'ogamba maama agitwa maama eyo nayiyo ndeka naye tombuuza ate nga nejjo nali wano gwe wakimye haafu era wakimye haafu nosooka ovaawo ogenda mu maaso ojja kudda ono atema nomuga nti nkulabiseeka ng'ozze nga jjo aga nti omukazi antiisiza ntemera nga jjo watema ne bakassa mu kaveera kalinga ekikonde kino nokatuuseeka noga omukazi njagala ebifi 3 ku haafu y'enkoko kakuweeka ebifi 3 osigala eki gamba lumu nti kyonna tebakisalamu bakisiike lumu bakikuleetera ekikozesa ekyo kiba ki butabaawo ssente saba Allah taasa obwavu omukyala agamba nabbi nti olabye tekiri kuggwe naawe ojja kigamba munno nti olaba obwavu tebuli kuggwe era mu nsonyiwe nkibagambe omwavu n'omugagga ebigambo tebifaanagana gwe omwavu tonyiiganga munnange ono aba talina kyakkola ate aba tategedde nti akosa ate naawe omwavu tonyiiganga omugagga tonyiiganga ngaomwavu ayogera ebyo byaba ayogera aba takosa byebiri oba mbanjereze byebiri mu kutegeeraako wallahi kyekituufu naakutobanaga nti diriisa obwavu obulaba otya nga gwe gwagamba olina miliyoni ezi n'omugamba nti buno bufuwa n'oluwa nagamba olaba naawe okyogedde olwo kati ffe
nze sikyasana kusana mbategeera siriimu obwavu kye bunkola olaba bwakunyonyodde kyali timbategeera taliimu ng'obwavu kye bumukola. Omukazi oyo ebigambo yayogera n'addamu gwe yaddamu nga tamutegedde obudde bututwala. Teyamanya ani gwagambye nti gwolabye bulabi nti si wuwo. Bamugaa nti innahu oyo gwolabye yanukudde nabbi. Omukyala nabaga nti ani? Oyo Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam gwogambye yagambye bibiri n'omwanukula ebigambo yabadde ye. Omukyala yasala amagezi n'adduka ku mulyango gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam amuyite agenda okutuuka nga Nabbi taliyo. Bwe yamutuukako n'amugamba ya Rasulallah la muarifuka, ekyamazima saakutegedde, saali yanukudde bwentyo, senga nakutegedde Nabbi nsonyiwa sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabbi sallallahu Nabbi namwanukula n'amugamba nti innama sabur, ebyo nnyonnyodde mbitegedde naye sinze nina obuyinza ku puroguramu ezo, naye innama sabur mazima obugumikiza bw'ekitonde kyonna inda sadamatil ula. Munange wayiseewo wadde oteeka okugumingiririza. Bwe mbalamirira nga sejjeemu ekigezo bwe kijjanga ebigambo min al aqwal wal af'al, mu bigambo bye n'ebikolwa byo sokoleke ekizibu ng'obadde okimanyi nti obugumikiza bwokya. Omusajja najja n'akulinnye engatto nga tategedde naye ng'alinnye ye wangatto gwe oli wa bigere. Olaba obugumikiza ne muswala buzibu, muswala mwennyini mulayini. Eriyo ajja nga ekigere kannasu, eriyo omulala nga ye kigere ku kigere, najja n'akulinnye ekigere muswala nosooka oguma naye ng'oli bubi. Ogenda okulya nga omusajja akutta n'okisikayo bw'oti ne muddayo ne mukimalaaka. Bwe mukima ey'okubiri nga muva wansi n'addamu n'akulinnya wakati mu swala n'okisikayo n'okusoza naye nga musaala ng'ennaku gy'omuyinako senga munaamala okusaala. Kyengambe nti obugumiikiriza bwokya. Saba Allah atuwa obugumiikiriza bane buzibu. Kati nze okujja eno ne gyenva kugumiikiriza sekati sawa ziri 2:00 kyenkakatako mpite mu tawuni ezo zonna noonye ekyalo. Eri ewaffe ebyaffe bizibu ku byene wamu. Otunda butunuzi kitooke bwati nolaba omuntu naye nga tewali muntu kitooke. Wallahi babuulira ku biri mu kyalo birala. Mwanyi zonna zikutamye bweziti oba oyitawo mumwanyi ne gwesuuba mpewo nolaba omuntu n'afuutukamu naye nga temuli muntu. Bye biri eri ewaffe. Kugumiikiriza okujja wano kugumiikiriza noga nti yawma alqiyama osanga Allah namuga nti Allah wange nagendanga ematugga abantu ne bagamba bakugumiikiriza ogenda baleetera ebigezo nyamba osinzirawo ntaasa. Ekyennyanja bwe kyamumira gwotegedde yasiriikirira n'agamba ekyennyanja n'ennyanja n'ekizikiza n'ekiro ngenda kukola ntya? Yamugaa nti subhanaka, kiri ekyomutenda nti la ilaha illa anta, ekyo kinene. N'amugaa nti subhanaka, kyenkakasada Allah wayawukana. Ali wano yenna ng'ofunye omusibe agamba nti subhanaka ng'omaze omugaa nti la ilaha illa anta, tewali kisinza omutuufu kujja kugwa Allah. Naye subhanaka wayawukana ontadde mbwavu. Subhanaka mbuliddwa yadde 2. N'ogenda mu katawuni kano n'okatwala n'okatussa eri n'odda nga toguza kintu kyonna wakimyeyo ki? Mumadde ntambulamu ate alina sente otambula mu tawuni bw'onooyiwa ebintu by'abantu tolina yadde sente. Mu tawuni batambula muntu alina sente kubanga ogenda yiwa ekintu. Amayuni bagawaase gakunkumuka okufa, buli kyolaba kyoyoya ojja kudeeka nga toguze n'eki. Yusufu laba ejjuuni eryo n'endigwako n'okontola bw'okkirira n'osanga ekyenda bakiyeemu amatooke noga nti ate bino bisinga amayuuni. Ebyo wallahi mbiya n'otulo tetuntwala, tujja kutwala kuba togenda bitwala.
omugenti la ilaha illa anta mubutufu Allah gwe ne subhanaka wayawuka nontadde mbulwadde subhanaka wayawuka nontadde mukomera subhanaka wayawuka nontadde mbugagga subhanaka wayawuka nontadde mbugagga nga baganda bange baavu subhanaka wayawuka na Allah nensomako subhanaka wayawuka na Allah manyina okusoma Qur'ani subhanaka wayawuka na Allah nze simanyi yadde yasaluna ne bwe nyingire sola sobola gisala lwatu wano kati nenga nti kangumiikize sikyalina kyakola bwayisedda omwomu tusalire mpaka ku salaamu kulomukaaga olujja wano temudda era yagamba seeka twana mugandi nkubuulire seeka wala omukaaga yannemesezza kiki ani gwosaaza mu bantu oyagala kusalira mu mbuzi tusalire mu lwatu akuba takbiratul ihram ati Allahu akbar tukulinde ku salaamu wonna twagala ng'obyogera owulire swala za wano owulire tahiyatu التحيات لله والصلوات لا أعبد ما تعبدون وأنتم لا تعبدون ما أعبد نقول أنت وينجد كافرون بدو سار بدو متحيات